kati gwe masira ogwali omusula kati gwe masira embeera tempisiza bulungi n'akato. Akulisayo nnyo ate mukuumulamu okwo webale nnyo webayidde okola Delta TV tugamba Delta TV tukole twongereko okubiriza okukola n'amaanyi ffenna tuteekamu amaanyi olwaba ne bano bakola naye ate mmwe tuli mu mboozi ya Joseph program ebintu bizibu mboozi ya Derek agezaako okutunyonnyola obulamu bwe nga bwe bwali tubalaba tetumanyi ki kye bayiseemu tetumanyi ki bazadde baabwe nabo kye baayitamu nga bwe mukimanyi nti okuzaala omwana ng'aliko obulemu bwonna mutuufu obeera muzadde owulira nga si kintu kya bulijjo. Twakomye atubuulidde maama taliiwo yagenda bulayi atubuulidde okusoma kwe ate andatubulira nti mwami mufumbo. Omuntu yenna ayinza okwebuuza kubanga tubadde tutunuulidde nnyo yakula nnyo nejjajja abaffe. Maama we yagenda ebweru taata ye n'agenda wa bw'oba mutwale wa jjajja yasigala ayogerezeganya ne taata oba so Derek nyega tutandikira awo. Nze nasigalanga ne jjajja naye nga taata wange ataakolera kawempe ng'abeera nnyo bize. Kati mama wange ate yo yafuluma kubanga ate nga kizibu nnyo okunkwasagana ne taata ensonga lwaki yandeka mbeera eyo mu kyalo. Okay taata yamuleka abeere mu kyalo naye nga amuwuliza tuwuliziganya nakakati akyaliwo gyali era bawuliziganya kubanga abaami abasinga bwe bazaala abaana nga bano babeegaana. siwe okay kyo nno mukama yakimukolera kubanga abasinga bano abo baddukako. Abantu abamu ndowooza bo balowooza nti nga tugamba nti disability is not inability kati abamu balowooza oyo talina kyagenda kunnyamba ndowooza yaabwe. Naye nga abamu era balowooza nti engeri gyali nga teyeesobola oba aliko obulemu talina kyajja kunnyamba mu maaso lwakibadde. Era nga tuze ku ndowooza eyo endowooza yeremesa n'abazadde abazaala abaana bwe batyo okubanga babatwala mu masomero. Nti abazadde abamu bo basooka kutwala abaana batuusa kulowooza nti alina kutwala abaana mu bantu abawulira. Kati ate nekyaba taagala kwonoona nsimbi kati ate akutwale awulira ate akufulire interpreter abamu ne babiviiramu awo kati baba bagamba ate sente zino nnyingi nnyo okusasula ono omwami omudeefu. Okay ku nsonga eyo yennyini tunenye gavumenti nti yetefuddeeyo kuba nti erowooza ku bantu abafanaganako bwe bati oba twenenye nga ffe abantu. Nze mu ndowooza yange ndowooza twandinenyeza bantu sekinnoomu bazadde sekinnoomu kubanga gavumenti tegenda kujja weerabe nti mwana wo mudeefu agenoonyereze ng'olina omwana omudeefu naye buvunaanyizibwa bwa muzadde okutegeera nti ono omwana mudeefu oba teyeesobola kamutwale mu ssomero bwe lityo obuvunaanyizibwa bwa muzadde endowooza yange. Kakati ekyokulabirako gavumenti yeesobola okugamba abaana bonna balina okusoma
naye ate oba otesobola kujja kumukwekulayo gy'omukwesa ewaka nga tomututte ku ssomero olwokubanga kiggala oba aliko obulimu. Abantu abamu abazadde tebabeera na ssuubi mu baana bwerate kati nze ndowooza abazadde be bakomye. Njagala tutunulire obulamu obw'okuvaayo n'agamba nti nkuze. Okula okitegedde okula otya nti omusajja oba omwana omuwala bw'akula ng'afuna munne. kakati nga maze okusoma nasooka kubeera gayaza kati nentandika olowooza mulimu ki gwe nnyinza okukola nga saagala kubeerawo nga mbeera nnyo maama wange yampa kino bazadde bange kinengamba oba alina okufuuka independent kwe kunoonya okutandika okunoonya emirimu netandika nensooka nkolerako ne kojja wange alina factory gyakolamu emigaati nti nga nkolayo obudde butonotono nemala nenzirayo ku ssomero nayongera okulowooza nyinza kukola ki future yange nyinza kuba etya kakati paka wanene wenafuna omulimu wanene ku Kitega community center nebampa omulimu neyongera okukola nengenda maaso nga nkola kati ate awo netandika okulowooza ntandise ntya okubeera ne family ngamba kandowooza kanfune omwagalwa wange era nentandika nolowooza ku kyokuyingira mu bufumbo kubanga nasinganga nnyo okutya n'omukyala omuwala bababendi mutwale afunye olubuto tebatumanyi nako bazadde balyoke bantabuki neŋamba awa nina okussaamu ekitiibwa abazadde kwe kugenda ngenda nendaba abazadde netukkiriziganya nebanyanjula embaga nekolebwa kakati obulamu bwange sikyalinga nze ng'omuzekka era sisobola nakwejjusa neŋŋamba nze ndi mudeefu bannaayo ebintu bizibu kati obulamu bwange mpulira buli bulungi omukyala wange waali tuli mu mirembe mudeefu naye seeraliikira tetulina kyetweraliikirira wabula tugenda mu maaso tuwengana ekitiibwa nembantu wetubeera tukolagana nawo bulungi twagala baneiba baffe so era nze siisaamu muntu yenna maaso nga nze wenkuza okutuuka wano kubanga bebanyambye okutuuka wendi ate bebakyanyamba okweyongerayo. Okusomozebwa ki kwakyasinza okusangayo ng'omuntu naddala wali weyagamba nti nkuze njagala nkole oba oli awo neme kumenya bazadde bange awo obulamu bwobwo okusomozebwa kwali mukunoonya mulimu abantu bonna abasinga bagamba bateekwa tebasobola kukola nga bagamba abateefu tebayinza kukola kati ekyo kyali kizibu nnyo okunoonya omulimu n'ekirala nga abantu bagala nnyo nwakusanga nemwogerezeganya naye ate nga nze ndi wakuwandiika wandiika kyawe nasanga ennyo obuzibu naye nagenda ngumiikiriza paka mukama ye kennyini bwe yannyamba nampa omulimu Okay. So yafuna omulimu wakolera nga abantu bakwatagana mu lulimi ebintu ne byanguwa. Ebintu kati birungi byonna kubanga abantu benkolera namu bonna bagenda bayiga sign language mukama wange yennyini tusobola okwogerezeganya bulungi badde tamanyi nnyo sign language naye ate twogera ku ssimu mu meeting bandeza sign language interpreter. Bulamu bwe butambula bulungi si buzibu n'akatono tebukalula kubanga eyo ku mulimu gyenkolera kwegamba eringa famire yange balina omutima omulungi. Balina omutima omulungi ekyo kirungi. Omuntu ayinza okwebuuza
lwaki mu batawulira bonna yalondayo ono gwali naye essaawa eno? abadefu bangi kituufu gye bali bangi abawala bangi ate balungi naye obuzibu buliddawa lwaki siye natunulira nga ndaba kituufu ebiseera by'omu maaso byange tebibalimu bamu tebalowooza na ku fyuca abantu abamu balaba akazibu katono nnyo nawuliranga emirembe gimuweddeko nagamba kati kambiveemu kazibu katono nnyo naye lwaki nalonda ono kubanga ye buli mbeera agumiikiriza tafaayo oba teyasobola kufaayo ndi mwavu oba nkola oba sikola yensonga lwaki namola akati era olaba tugenda mu maaso tukulaakulana era nzikiriza nti tugenda sigala ffenna Okay. Waliwo ekyenjawulo kyalabye okuva Royal nga tannamufuna ne wano nga mufunye? butuufu ndabirawo ddala enkyukakyuka nnyo kubanga emabegako nga si kyangu oluusi nga mbeerewaka famire eyo yabanga nnungi kasobola okubeera nga tuli wamu naye ng'ate embuli era siri mukakkamu nga nze omuntu nga jjo famire nnungi tukwagala bulungi twagalana naye ng'obuzibu nze mpulira njagala era kubeera independent ate webeera independent netagayo omuntu tosobola okubeera nga ninaye naye kati obulamu buneeno bwendimu mukukyala wange wakyuka nnyo obulamu bulungi nnyo kubanga tubeera fenna twogerezeganya tuinteractinga all the time. Ye mukyala gwasoose okwagala? Yoyo. N'omukyala kirabika yoyo omanyi gwasoose okwagala? Si yeye? Okay, ekibuuzo kigenda omukyala nti buzibu ki bwe yafuna sayidi eri bw'abanga ono si gwe yasooka okwagala? Ekyamuleetera okuba nti anoonya ono. The other man was not jolly, yali si musanyufu nabeera awo ate n'ekirala nga alaba abantu bangi nindabanga oyo omufumbirwa oba otomweso kati oli gwe yali ayagala naye yali tawulira. Yali tawulira sibeerangakawo nenyanza kukwata awulira gwe yasooka ali tawulira natawulira kyawulira kyayagala. Kyekyo kuba mu butonzi enjagala ekyo sale abantu boogera kyekyo gwafanaganya naye. Okay, okuva yayingira buno obufumbo afunyeyo ekimusoomooza oba tekinalabika? ebiseera ebimu era munawe bizibu tebibulawo abeera bisoomooza naye ate okukubikira kyekisinga kubanga olwasooka okutandika famire nga bizibuzibu naye kati tugenda mpolampola tubikiriza mpolampola. Kizibu ki kitwayinza okwogerako kyalaba nti oba oli obukyali kinene? oluusi byansimbi simbi nezibatabulamu kubanga ti obudde ono yakola yekka esikola kitegeeza nti wabeerawo ebintu bingi ebitusoomooza waliwo oyinza okuba obwetaavu ngo sente tezimala
kale obuzibu ne bubaawo naye mpola ne mweyongera mu maaso. Mpola ne mweyongera mu maaso. Kiki ekyenjawulo still kyayinza okutuwa ku mwami we Derek? Naga nti mutuufu kino oli ne wajja ng'ayogera atya siyinza kubanga ono omwami mwawufu. Derek, something special is one. Ekisooka andi mutima nga y'omuntu. Kati mpulira nga tewali kintu kiyinza twawula. Olaba ne luusi tuyinza okuyomba, tuyinza okwenyigira, naye mu mutima ye mwani tavaamu. Ebyobusungu bisooka okubaawo, ne bivaawo, ne tuddamu ne tuddiŋŋana kuba yenga yenna ku mutima. Okay. Bwe mulaba abaagalana bano abayogera ba Simon abayitako mulaba laavu yaabwe endala muwulira mutya muli munda? Nze nga nze we mbalaba kati obudde buno siwulira nsaalwa yonna, siwulira kintu kyonna. Lwaki? Kubanga nange njagala mbagaliza ekirungi kuba njagala nabo babeere nga tutambulira mu mukwano. Omukyala simanyi oba munene bunene oba ina kyasuubira. Asiri munene bunene kubanga nti oba ndidde nnyo naye nina kyensitudde munda wano ekikubira munda yange. Omukyala njagala kumanyako katono ye obutawulira bwe bwatandika butya? Kati ate nze nafuuka kigala ku myaka 5. Nafuuka kigala ku myaka 5. Era nange still nalwala ogw'omusujja. Kakati balinange empiseero ze baatukuba baziyita kwenyini. Kati yeye yandetera okuziba amatu. Gagenda gaziba mpolampola, si lumu nti gazibye lumu. Mpolampola ne gaziba. Kati ndowooza wekyatuuka emyaka nga 2 nga kiyiseewo ne gazibira ddala complete. Kati ne batandika nga kunkakanga mbeere nga wakiri njogerayogerako. So bwatyo yafuuka kigala. Obugambo obusembayo twagala buweereza abazadde abalina abaana bafanaganako bwe bati twakyogeddeko. Abaana mubakuumira emabega, abamu bana babeera babaswaza temagala boogerako naye nga kintu kibi nnyo. So Mwami Derek ne Mabel bagenda kutuwaayo era obugambo obutono eri bannaabwe bwe bafaanagana. Obulamu bwe bayiseemu oba obulamu bwe balina balina kweyisa batya okusobola okubalako n'ensi eno. Njagala kwadvisinga abantu abonna naddala abazadde abaana bammwe badefu nabo mubasomesa empisa, mubayigiriza empisa kubanga kintu kikulu nnyo. Omuntu waba n'empisa ennungi tasobola kulemererwa mu biseera bye by'omu maaso. Ekyokubiri, mukkirize Katonda, mwesige Katonda kubanga Katonda yasobola byonna. Lwaki? Maama wange ye yayisiga Katonda, yakimanya nti aneesiga Mukama era n'enkula. Ekirala abazadde temubeera nga temukulira nsonyi mubajja kunsekerera nina omwana omudeefu, nina omwana ow'obulemu bwe buti ne bwe buti. Ye Katonda yennyini yamutonda bw'atyo ng'alina ekigenderera, alina ensonga lwaki yamukola bw'atyo. Kale tomuwulirako nsonyi. Ekyokuna, abazadde temugezangako kwesamba baana bane eno. N'abantu okangeza akoze ekikyamu gwe n'omulekerayo nti amudeefu amiti bambi muwabule mugunjule ng'omwana omulala yenna, omusomese empisa okukula nga agenda mu maaso. Era mubatwale ku masomero, ekyo kyamakulu nnyo. Okusoma kintu kikulu nnyo, abaana mubatwale ku masomero.
kati abaddeko abo bagenda mu masomero kyangu okubanga basobola okucommunicatinga n'abalala oba teyagenda ku ssomero obulamu busigala buzibu nnyo lwaki kubanga abantu abamu abadeefu bakulu nnyo bali eyo bakulaakuladde basajja bakazi n'abasajja bakulu naye basigiri bakyali mu maka g'abamaama baabwe lwansonga tebaasoma kintu kyonna kakati abazadde mube n'obuvumu obwo mutwale abo abaana ku ssomero ate mube n'essuubi mu bo kituufu ate nekirala era kyenyinza okwongerako bagamba nosige Katonda nze nebaza Mukama lwansonga famire yange fenna twagala nnyo Mukama era obulamu bugenda balungi tetukkiriza mu ssente ze zinaatuyamba so kati nze bansomesa empisa kwesiga Katonda kinyambye okweyongera maaso munange bw'osalawo okuleka omwana omudeefu ogamba muzibu nnyo osigale ku kyokunoonya ssente ate oluusi no ssente ziyinza enzibu nnyo kuba enzibu ennyo ez'okufunaganya okulabirira omwana omudeefu kale mbasaba ekintu kimu temwerabiranga Katonda nga mukuza abaana abo bayingize Katonda okay tuyanze nyo tuyanze akatalekeka okubaina tusanuze n'aba TV kweri simanyi bigenda mu maaso baba bitegeera batya silabako wa interpreting la ku TV munange kati ate nze ngobeera zino subtitles ezimu TV wabe yabataddeko ebigambo ng'ebyo kati ate wekituuka ku kyamawulire abainterpreta babaako naye kati ku zino vidiyo biki nebyala ngobeera subtitles naye kuba chat services bainterpreta yabeerayo naye bineeno firimu y'amasasi akogeredde akubye omugere anyumirwa nekiralagana abamazina era nabo batula butunzi nendaba amazina terinjo kirala bannange ebintu bya Derek n'omukyala obulamu bwabwe mubiwulidde bulungi nnyo nyini ddala obudde nsuubira butuweddeko Simon kiba kiri obudde butuweddeko banaye naye emboozi yandinyumye kubanga amanyi bakigalawo mulina famire gye natuukamu nga munaye babasosola babalekeeyo ne famire ne bintu bingi nnyo obulamu bwabwe si bwangu nga bwokimanyi Nasali Lydia ne Raymond zit Raymond yabaddewo kubanga ate atuyambako okusaidi wano simanyi naye twetagamu ku mboozi atubuulire ye interest oba yagijjawa okuba nti ayiga ebintu bifanaganako bwe butyo oba naye omulimu gwabula nagaba kate kanyingire eno ebya Uganda si byangu naye nga ebintu bizibu bye program za Nasali Lydia Simon ku kamera tukumira mpera wana yatukumire ate ne side eno tubagaliza akaseera kale bakatuuse bambi okukyala ate okubanga akiyita bulungi alimefuna buzibu bwonna bere bulungi Embeera tempisiza bulungi n'akato.